Mukama olw'obugabirizi bw'obadde abantu bo, era weebale nnyo olw'emirimu gyabwe, weebale olwa bizinesi zaabwe ze balina Mukama, weebale olwabo bw'ogabiridde mu nsonga ez'enjawulo. Era yongera okulungamya obukulembeze bw'ekkanisa nga buli kimu kimaze okuweebwayo mu mbala ey'okwebaza Mukama wabeerewo obwesiga okukozesa ebikuwulira eki nga tugendeera okugabanira mu esaakalagente yeno Mukama. Nkusaba osirisa oluyobano mu mitima gyaffe, nkusaba oteeketeeke emmeeme zaffe nga tugenda okulya era okunywera awamu. Tubeere tuleme butuukiriza kalongolongo, naye otubeere tukole ebyekwesa erinnya ly'ekitiibwa. Oluvannyuma lw'okulya era okunywa tukyusibwe, tukole era tuyaayaanire ebyo eby'omwoyo mutukuvu. Sazaamu enkozi omulabe esitaani zonna ezandyagadde okwewunyiriza ey'obulamu bwaffe, era buli kimu kyonna Mukama otubeere tutambule n'obwesigwa. Ekitiibwa n'ettendo lyongera okudda gy'oli, byonna tubisabye mu ggwanga Yesu Kristo Mukama waffe. Let us continue in prayer. Keeping God's commandments, draw near with faith and take this Holy Sacrament to comfort you. Listen to what our Savior. When anyone does sin, we have someone who lives with the Father on our behalf, and that is Jesus Christ, the righteous one. And Christ himself is and lift up our hearts. Let us give thanks to the Lord our God. All the saints in heaven, we praise your glorious name forever, saying, Holy, 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 Lord of power and might. Heaven and earth are full of your glory. Glory be to you, Lord of Jesus Christ. And that we may forever dwell in him and he in us. Amen. Almighty God, our Heavenly Father, we praise and thank you for giving us your Son Jesus Christ to suffer and die on the cross for our salvation. As we receive the bread and the wine in the way that our Savior showed us, may we truly receive his body and his blood. The night that Jesus Christ was betrayed, he took the bread, and after he had given thanks, he broke it. He gave it to his disciples and told them, take and eat this, all of you. This is my body which is given for you. Do this in memory of me. When they had finished to eat, the Lord Jesus Christ took the cup. And after he had given thanks, he gave it to his disciples and told them, drink this, all of you. This is my blood of the new covenant which was shed for you and for many for the forgiveness of sins. Do this whenever you drink of it in memory of me. O Lamb of God, who takes away the sins of the world, have mercy on us. O Lamb of God, who takes away the sins of the world, have mercy on us. O Lamb of God, who takes away the sins of the world. Abooluganda musembere muli omubiri wamu n'omusaayi wa Mukama waffe Yesu Kristo ebyalwayo ku bammwe muwulire emitima gyammwe n'okukkiriza wamu n'okwebaza. Twebaza nnyo olw'ekisa kyo n'okwagala kwo. Tewali n'omu ku ffe yasaanidde kusembera ku mmeeza y'entukuvu, naye olw'ekisa kyo n'okwagala kwo olw'okuba weewaayo n'okkiriza okuwaayo omwana wa Yesu Kristo okufuuka ssaddaaka gwaffe, okufa ekikoli mu kulwaffe, otuwe omukisa ogwo ogutaali gwaffe, otuwe ebitaatusaanira. Tukwebaza nnyo Mukama kubanga oli mulungi obekkanidda.
tujja gy'oli olunaku olwaleero. Twongera okukwebaza nti nga bwe tuyigira bwe tuyedde otubeere okwongera okutambulira mu butuukirivu tukole ebikwese binalekitiibwa. Twongera okuyimusa mikono gye gy'obusaasizi omuddu wo n'omuzaana wo Lawrence wamu ne Sebias nga bwe baatudde era bwe balayiraganye bonna maaso go n'eri maaso g'ekibiina kino kiwa. Onyeze obufumbo bwabwe obakuumire mu lugendo luno lw'obufumbo, olwane n'ebyo ebirwanagana nabo, osomooze ebyo ebiyinza okwagala okubasoomooza. Otutegeeza mu kigambo kyo Mukama nti tulwanagana na mubiina musaayi ne tulwanagana n'abamawanga, tulwanagana n'amaanyi ag'ekizikiza. Otuwa amaanyi Mukama era n'otutegeeza nti tewali kyakulwanyisa kyonna ekiweeseddwa eri omutuukirivu ekinaalaba omukisa. Ebiyinza okwagala okulwanagana n'omuddu era n'omuzaana we tubiwanga olunaku olwaleero era nga twesazaamu linnya erya Yesu. Awo n'abayinza okwagala okwegulumiriza gye bali Mukama nga babalemesa okubeera n'obufumbo obulungi tubasazaamu olunaku olwaleero. Otutegeeza nti tubeeramu gwe tubeera baddembe era tubeera baddembe ddala. Omuddu wo n'omuzaana wo mu lugendo lwabwe olw'obufumbo bwabwe Mukama wamu n'abaana baabwe babeere n'obulamu obulungi, babeere n'eddembe, obajjuze essanyu, obajjuze obuwanguzi, buli kye bakwatako kiraba omukisa. Nga bwe wasuubiza nti oyo afuna omukyala afuna ekintu ekirungi era afuna okuganja gy'oli. Mukama akusaba oyongere okuwa okuganja amaka gano, beeyongere okusabikira mu kwe. Ffeffe nange ekibiina amaaso gaffe tugatunuulize ku Kristo ereetaalibwa y'okukkiriza kwaffe. Tukwebaza olwo byonna bye tuyimusizza mu ssaala, bye tutasobolodde Mukama kuza okukkiriza mu ffe era embala y'obugumiikiriza otujukize nti ebisuubizo byonna bye wakola biriye mu Kristo Yesu, era omuntu gwange okuseera kituuse. Kitiibwa n'ettendo byongere okudda gy'oli, byonna tubisabye nga tuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe. Mukama nga abagole baffe bagenda kuteeka emikono ku biwandiiko bino, era ekiseera bwe kinaaba nga kituuse ffe okuva mu kifo kino kugenda kweyongerayo ku reception era n'okutuukiriza obunaanyizibwa obulala bwonna. Tusaba emirembe gye tusinga okutegeera kwonna, gyongere okukunga emitima gyaffe n'amagezi gaffe, tuleme okuva mu kumanya ku katono omulungi omwesigwa n'ebijjo twatambule nga twongera okuweereza erinnya ly'ekitiibwa. Era n'omukisa gwa Katonda ayinza byonna Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Omukisa ogwongere okubeera ku bagole baffe Sebias wamu ne Lawrence. Omukisa ogwo gubawangusenga mu buli kimu kyonna kye mukola. Omukisa ogwo gubajjuzenga essanyu buli kimu kyonna. Gubeetoolooza olukomero lw'empisa oluva eri abalabe bammwe. Omukisa ogwo gubeere ku ffe ffenna bulemu okutuukawo kaakano emirembe n'emirembe. ekiseera kyonna satifikeeti eno ekakasa nti bafumbiriganiddwa mu kanisa munaku kumata
Church ku lunaku luno 22 June omwaka 2024 mu linnya lya Kitaffe n'ery'Omwana n'ery'Omwoyo Omutukuvu. Tujja kusooka tufuneyo ekifaananyi nga bali bokka kusooka yoyoka eno kameramani bw'omala obulazi Teko. basabe ku matuyigiriye n'abagole baffe bagendera era tuyigiriye kwayegera ku lulimbo olw'amaanyi. Boss. Amanya gange bampitalize boy Katoto Salongo eyayimba nshanga mu kidongo ne Kalifa aganaga. Asoko tubulire kyakutwalidde ebbanga kyokusaba n'ogamba omukyala kamukube empeta n'ebira bimwete kote. Munange kino tekitwala budde just omuntu gwekera ku macha osalewo nga mukazi wo mwagala buli kimu kyona ebiri mu Katonda tewali kigaana. Abayimbi batwala nga n'abakyala abangi. Mu bangi abo ono yali mu bangi oba abadde omu yekka bw'ati? Ono abadde omu tabadde mu bangi. Abadde omu kuva mu ntandikwa era kati mukubye empeta nsooke nkulageko n'omukazi wange omulaba mukubye empeta soko mulabe bwanyirira watukula oyo Nalongo mukubye empeta byenda bimwetokote. Muwaze banga kinga ate muna kugenda mu fumo butukuvu? Tubadde tuli twakatuweze emyaka 6. Ngabye sigenda kuyingira mwaka gwa 7 nga sikimukoze. Eyo no surprise. Kwanga nali mugambye mwaka gujja. Ne namugambye omwezi gumu gokka ne mugamba ngenda ko kuba empeto ntegeere. Soko bulire bayimbi banno ebirungi ebiri mu kubanga oyina omukyala nga muli bagatte bakyaki. Munange ebirungi ebiri ngo oyina omukyala. Ekisookera ddala ofuuka musajja wavunaanizibwa n'owekitiibwa ate buli omu akusaamu ekitiibwa. Okitegeera
bw'ofuna omukyala mulimu ebintu byewerekereza ensaasanya ya ssente ebyokumitinga abakazikazi abo bebakyasina okutwala ssente z'abasajja naye bw'osala n'ogamba kambeera n'omukazi omu ofuuka wakabi nnyo nnyo nno ddala. So kati kuba kati gwe mufumbo essaawa zino eno amateeka agafuga obufumbo ng'ate ng'oli muyimbi. Munange amateeka agafuga obufumbo ate nga ndi muyimbi communication kasita otegeragana n'omukazi wo buli kimu kyonna kitambula bulungi wadde ndi muyimbi naye wemba ngenze kuyimba mukola nimutegeeza wendaze ayina right yakunkubira ku video call wonna wendaze kubanga kati tufuuse muntu ki omu. Yes, abayimbi mukola nnyo ekiro bizinesi mu ya kiro ogenda kukuuma otya okubanga obufumbo bunywevu ate nga ne bizinesi y'okuyimba nywevu? olaba mbadde obufumbo mbukuuma nga sinaba kwambaza mukazi wange empeta naye kati olaba bwe mba maze kugimwambaza empeta kitegeeza maze kunywereza ddala obufumbo bwange obutukuvu nsobole n'okudda ku mmeeza ya Katonda nsobole n'okusembera kuli akagaati okitegeera. Bintu bwe bityo banange abayimbi banange muveeyo gye muli abakazi abangi si kye kitiibwa okitegeera ate si bwe bugagga muveeyo gye muli mujeno kati gyendi buli kimu kyonna kijja kutambula bulungi. Kalifa mukwano gwo talinaba kuwoowa baka ki bw'omusindikira? Kalifa mukwano gwange nnyo ddala naye ali mu ntegeka yakuwoowa kyemanyi guno omwaka guyinza obutassuka kubanga alabye nange kati kyenkoze sitegeeza kati yaddako kubanga tubaddeyo ku kyaki nangamba mwana era kyokoze kati ndowooza nange kyonyina okukola nimugamba kyekyo era tugenda kikuba guno omwaka bwe tuva mu konsati ya Kalifa aganaga Kalifa kansi Kalifa bwe tuva mu konsati bwe tuti tugenda mu kuwoowa. Mami mukyala w'omuyimbi congratulations. Thank you. Okikoze otya okulaba nga omwami we mu myaka 6 omukuumye nga muyimbi ng'ayimiridde ate nga n'omukwano gwe guli? Kutegeeragana kyokka. Abayimbi bakola kiro oli wiringi era onaaguma mutima n'ogamba mazima gali nti kakunindi paka onaakomerawo? Wange mwesiga. Baka ki bw'osindikira basire Queen abeegwanyiza abayimbi wakati ofuse mukyala mufumbo? Baka ki bw'osindikira basire Queens abeesendasenda abayimbi? Mebagume banoonya abasajja baabwe baleke kubba abasajja baabwe. Kiki osinga okwagala ku mwami wo? He's handsome. Ate alina omukwano. Kiki omusuubizanga ggwe? Kumwagala kuba balongo nabamuwa kyekyo. Kale kayima giko omusindikira ku lunaku lwammwe luno olwa wedding. Commissioner. Wanji soko muyimbire mukaawo. Ono ye love commissioner. Ano ya konkona gana keko. Okay. Hey, very good. That's your question.